ng'oggyeko kuba n'abafere abantu be batwalira engoye jjukira wa booda babeera basajja tajja alabe bw'oyambala nindira akaawo asigala atudde ku booda oluusi bakoma na ku geeti basajja battu oli nayingira mpa ebibya bino kale kanzije kanyambalemu ndabe ezintuuka bwagenda ne bwotuddamu kumulabako. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abali mu mulimu gwe gumu gwe mulimu obufere bwa delivery yambako omuntu oyo aliyo nga tabu experiencingangako naye nga kijja essaawa yonna. Bannange ate kati ffe ab'omu Kampala oba tuli babuufumukko naye babbidde abaana abali abeeyiye abeebwayise ba online business baani babbidde abaana ku online. Omukyala n'akukubira essimu n'akugamba waliwo oyo wennateeta oba mukyala yaani oyo abbye ffe abatunda engoye ez'obusiraamu n'atukaliza. Mumumanyi oba mumanyi erinnya naye kakati oba mumanyi linnya kati jjukira otuma wa booda nga bwe nnakuwa engoye mama gunonde nteramu piisi nga 2 nnondemu nojjanga nozoze wange golowoozo zze wuwe maybe mupangise mabega waliyo ka small gate nagamba yego badde ebintu byange n'obireeta nadde eri okuleetera bwadde eri ayitamu buyisi beera wano kamala okwambalamu n'olinda omukyala kale ekyo nakyo weekiri ng'oggyeko kuba n'abafere abantu be batwalira engoye jjukira wa booda babeera basajja tajja alabe bw'oyambala nindira akaawo asigala atudde ku booda oluusi bakoma na ku geeti basajja battu oli nayingira mpa ebibya bino kale kanzije kanyambalemu ndabe ezintuuka bwagenda ne bwotuddamu kumulabako tuddamu kumulabako kati na bino waliwo bano abasuubuzi abasimanyi malaba simanyi akukubira essimu akuwaka WhatsApp ng'ennamba either ye Sudaani oba ye Kenya n'akuwa erinnya nze bampita eyangezaako yayita mwami Gitata mpitibwa Gitata biki ndi musuubuzi njagala ngoye biki njagala engoye yaŋŋamba za $, oba yali $200 mu something bwe bukadde zaali million nga 7 roughly 7-8 nangamba biki kakati biki netandika okolona mpereza nemwereza ebifaananyi ye bwalonda namanda ngamba neggwe mpa mu range ya mitwalo 15 gw'oli musuubuzi osobola kubba musuubuzi munno nkolera choice ennungi mala ogikola omwenga buli piisi ya mitwalo 15 naye mulondere jjukira tali aliwala yangamba omuweereza bifaananyi nalonda nangamba naye omanyi nondera you know what is best gwozitegeera mukazi watunga nnonda ngoye ennonda nga malayo ozimaliriza nti kale sente zezo nga zezo siba ekigugu kyange ngenda kutuma omuntu akola ki akikime ajje kale ngenda kati bwe namala nemugamba maliriza biki muwa bifaananyi biki nti okay kati bukeera kunca ku makya nga ngamba omuntu simanyi agenda okutwala ebyo ebintu adireyinzeemu naye kaakati gumiikirizaako nze ngenda kwetuukira nga mugamba kale kakati munaye nga ngamba ndi wano mpereerwe jangu ku kyempereerwe simanyi kampani y'Abachina simanyi bikoze bitya byonna kakati nga nfuna ka booda nali ngenda kutambula ningamba nina okukosa obukujjukujja okufunako n'omusajja ssente nga nfuna ka booda kati mu kufuna booda nemugamba nedda nange ngenda kufuna omuntu agenda okubindeetera nangamba ogenda kufuna omuntu agenda okubikuleetera nti ye jangu emperere ku mafuta wojja okunsanga laba Allah wansaasira nze ate nze mwenyini neŋŋenda kyotatera kukola kisatera kukola irambibwa ba booda laba luno watuula ku booda natula ku booda n'ekigugu kyange n'enkikwata neŋŋamba wa booda zino ssente nnyingi sisobola kumulekera $200 naye musajja watumutadde mu kikeme bwagenda nazo natula ka booda addemu ne million 8-9 kati bwe ntuuka ku eyo Starbucks awo empereerwe ate gayi mukubira essimu mugamba ssebo nze atuuse naŋŋamba ate gwe otuuse nti ye nze atuuse nga ŋŋamba kale ndi mu kampani y'Abachina biki nga nsooka nnyimirirawo okumala eddakiika 2-10 natuuka saa 11 12 nemugamba nessebo nga tatuuka onninzizza nnyo kakati anti kampani nza irabire tebanzikiriza kufuluma biki naye kankulagirirawo ka wooteri obinterewo ngenda okusula eno ngenda kulayo naye awo wooteri wensula zino hoteli ezisulwa buno buwotoli buno bw'okukyalo mpereerwe nga bonojja babuyita bu motel actually bubeera bulumu nga bonosanga nti oli yazimba bulumu 6 waliwo ka reception ojja lumu namba 2-3 nga kavundu nnyo era nga omanyi abadriver gye basula
kati nga mugamba okay ndagirira awo nga ngamba yamboka biki bagitawo simanyi biki nga ngenda nga ndabawo nga nyingira bw'otuuka ku reception nkubira waliwo omuwala alina ebisumuzo bya ruumu yange mumunterawo omugugu mulagire sente bwe ziri ozibale bw'otwala ebintu otwale sente omugugu gwange kale kati munnange nga ntuuka nga ndaba muwala gye baleko nnyabo omwami gwe bayita Gita twamumanyi aŋŋambye nkole bwenti ne bwenti nga ŋŋamba nnyabo omwami avudde wano talinaawo ruumu yonna omwami azze n'aŋŋamba ndaga ku ruumu era bwe mulaze ruumu asiimye eyo ruumu n'ayingiramu n'ensigala bwe n'ayingiramu n'amaani n'atambula n'agenda nga mugamba ankakasizza n'aŋŋamba yingira mu ruumu ayina ebintu byalesa ojja kulaba akaveera laba Allah wansaasira nze saayingira mu ruumu kati omuwala yayingira mu ruumu awo wa reception kati era nga akaveera weekali n'agamba agambye kebeera simanyi wansi wallahi nga akaveera weekali kalina ekibokisi kirimu mulimu akabox mu kiveera muli dola ezo 50 notes dola yazireeta ze yaleetera mu kiveera n'ateeka wansi omuwala omusajja mugamba nti kandabe ku ruumu bwe yayingira okaba ku ruumu yateekayo bintu bye wansi kati omwala omwala teyanotisinga nti onalina kyakoze eki kyataddeyo yalowooza alaze bulazi muntu anadda kati n'omusajja n'afuluma n'agenda kumba ono akoze kyataddeyo fake dollars dola zaali fake ate nga ziri fake babira 10 si nyangu kya kufekinga kati 5 ate namugamba nze dola 5 simanyi kuzitegeera netaaga 10 njagala 10 kyobojja nazo kikyo nsobola okukikebera naye bw'onooba olese $50 bwe naba nkusanzeewo tujja kuleka omugugu ogwo ku reception omwana tajja kukirizibwa kugujjawo era tujja mugamba tewabajjawo ekintu kino tugende ku forex bureau baziconfirming bampe n'exchange bwe bagamba nti ntuufu godde ku woteeri otwale emaaliyo nze nange nkole ki ngende ne ssente kati munnaye tutuuka kati jjukira eno tuli mpereerwe mu kantu akatategeerekeka omuwala yalaba ssente owa woteeri yayita nze mubbi nze gwe yayita omubbi abafere tuzze kufererawo ate bantu n'alyoka akuŋŋaanya banne n'alyoka agira ne mugamba bannange kati nze nno ndi ku rush ngamba nono ssente zino sizireka asaaga kati nkubira omusajja simune mugamba ssebo ssente nze byonna binabi neebaganya okunta jangu tukebere ssente zino nze ŋŋende kanzije kumbe ndowooza alina wannengerera alinda ndeka ekigugu nfulume oluba okufuluma bwoti ne fake dolla olufuluma bwoti akibake yayingire mangu akitwale gwogenda okudda to realizing fake dollars nga yayiseemu dda kati mukama wansaasira bwe nali nzize n'ekigugu nali nkisibye oguboolo awo ku Starbex waliwo omusirikale kati omusirikale ebiseera byali bya bomu oba n'aŋŋamba nnyabo ojja wano ekigugu kyo ojja kuba oyinza okuba olina bomu ne mugamba naye kakati bomu yawe ennene bweti gye ndeetedde kabooda wamanyi ng'ali lundi biki ansindisaawo yampisaamu ssebo n'oluyiva wano era amano ne bakuŋŋaana kati before nga sinayambuka ka motel twalayo ngoye nengenda reporting omusango wa assault nti omusajja wa poliisi ankubye sina kyenkoze kati ekyo no kyekyantaasa kitya bwe nagenda ku poliisi okreporting nafuna reference n'abasirikale bennyini ne bandaba ate omusirikale namugamba sirinawo ssente naye teekamu omusango tugenda kukima oli omusirikale naye we ŋŋenda nina omusajja agenda okumpa dola ndesengweza kutunda nkomewo nkufandinge amafuta biki kati munnange nkomawo nkutwala ogugugu gange kati mu kutwala ogugugu gange nabo omuwala okulaba okuyita ndoza tazirabangako aleesa abantu ayagala omuwala agamba omusajja ayiteesemu n'ebintu simanyi omusajja nze sitannaba kuŋŋambako ku ruumu babbi baagala kufera ekyebikabibana abantu abafera abantu aleesa omusajja munne agambe kanzije tafuluma bankwatiddemu omwo eno nkanda kuba simu ssebo tuuka ŋŋende jangu tukebe sente ŋŋende nve wano obudde bugenze tugenze mu ssaawa ezo eyazze 11 ez'akawungeezi naye nga baŋŋaanye kufuluma bankwatiramu n'okunkwatiramu kwa nnyamba kati abawala kumbe bwe yandekamu yagenda ku poliisi eri poliisi enyini gye yaloopako nange gye naloopako kati abafande bwajja bakimye omufere bandetera full track omufere wa dola gwe bafunye bakimye omufere wa dola omuntu gwe bandetera turaka y'abasirikale because omusango munene nnyo ogwo nina dola ate nga nange kenyini yakimye ssente enzaagala kati nali ndi awo nga nawo gasizita kuba nkinye ssente ate tomanyi oba nabo basinna
sizaayo bintu babimponyeza nange nsigaddeemu enkolose zankwata kwadidda ngamba zino nzibonye siddayo kumbe naawe eno baagala kuyitirako mukwano bagita patro nga balina emmundu ne beetooloolawo omusajja yasooka okuntuukako yasooka kuŋŋamba be bano ababbi nankwata bw'ati Allah nangamba situka amaziga gakkirira nesooka ndowooza ebintu nga mutonde ngamba ya Allah naye nga byonna bantwalanga sente sizita kakati nze kati nga nayi nakabedde ku gundi ku Google how to check counterfeit kati naye nga ndaba waliwo balaga nga kalina okubeera mu 50 ngako kekabulamu wallahi nga nekana akasiriva kalagawo nga sente ziringa ezaddala neŋŋamba enkumi zo 2 owa poliisi najja kati bantula kunangamba wait madam sigwalesa omusango ogwo gwokukuba nangamba wadde okimye sente wangambye ozize kukima ddoola omusajja yeyantaasa nangamba zo sente ziriwa naye nga akabokisi nkatadde eno nange sikata ate batwala sente zange ku poliisi kubona ewaze kutunda nemmanya ebiyingira mu poliisi soka bawamba sente n'ebintu neŋŋamba munaawayo emitu naye nga sente zange zizita omusajja ajja ngamba sente ziriwa omusajja yateekako buteesimazibwa ati nekifuuka ekipapula ngenda okudda ku WhatsApp ngamba omusajja kasana mugamba poliisi ye gye yambulokingirawo takumanyi cut communication nambulokingirawo ndowooza era alina waali ng'alinze munaye ne banjoolayoola bantutte ku poliisi okole statement oli omukazi eyandopata yadde era olwandabako bw'ati omukazi mufere balise sente basuula mu kugundi ono waka motel bwe yandopata yadda bansindikira poliisi eyankima ye yasigalayo eryakulindi bagenda babiri ng'obusungu bumuli busungu ne wano ku motero bandekawo n'omu kati omu ye yadda ne bantwala kabangali n'engugu yange yagenze okukola sente bankubiddeyo omusirikale wa gundi kusabe ekambadde empi poliisi entutte amaziga gakuyiseemu weewuunya biki bino bye neesanzeemu naye nga nava ewaka wano nali nzija omwami wange ne mugamba kuba yalina okunta ne mugamba naye omanye engoye zizitowa naye nakeera ku makya zitwala nyamba ontwale nangamba sina gye nkoze ne mugamba nkubulire bwe bampa ddoola 2,000 olinako ebyo bisatu omuwe ekyoja mubira ekyokuntwala kwe mwana we nyamba ntwala omusajja gwe nalina okuba ddoola ku poliisi 3 yansanga mu kaguli ka poliisi kuba 3 yeba miliyoni yansanga mu kaguli nga ntudde nagatonda akola namukubira essimu ne mugamba tombuuza ekibuuzo jangu ku poliisi ye Kanyanya w'oba onzijja naye omusajja wa poliisi ye Kanyanya nyasiti alijjuka yanyamba nnyo nagamba nono n'omusango gw'omukyala guguno bambi naye badde bagenda kumufera bufezi naye thank God naye akibuuse naye ng'omukazi oli akakasa nti ndi mufere nzimufere awedde emirimu era abantu bampeeza message nnyingi babbya bangi amafamasi oli najja aleeta ebintu wano babeera oluusi kituufu abeera ne trucks nojja n'omukwasa ebintu ali mu truck beefuula yanguwa swi ng'akulesaawo ensegeeza weebaza nnyo ne yakkuba oluyi oyo yeyanyamba kuba yeyantwala ku poliisi kale abaana obudde butukutte bukwasa olunaku olwaleero sinaba kumaliza nina abakyala benjagala okwebaza bambi njagala akameseji kano mukabatuusize minatazija point kuhamu nali naye 2 weeks back oyo muwala ate aloono mwene embeera gye ndimu olwokuba nti sikola nti bankazizza alla akugezesa kati waliwo ffe abantu ogaa ntutunda bya bbeeyi tuli high class biki naye omuwala minata ali kuhamu tujeregazeganye engoye zaabwe ena kitundu biki ffe tunda za bbeeyi biki ali musamu kitundu atandika kwena kitundu ye muwala eyankubidde essimu wallahi nambuuza hajati enamba yereeta mannya ki yampayiriza ku TikTok nangamba bakwitaani nti ye nanjozayoza nangamba mpa amanya go na bukimu omwana oyo yampayiriza sente zesigenda kwogera muwendo kuba abantu bangi bampadde sente nyinza okunafuyamu samwera omwana amperezaawo sente right than then simumanyi mumulaba bulabi tujerega ebintu byabwe wallahi nawulira nga nsoomozeddwa mu maaso nempulira nga sikyategeera omukyalo omulala mami gadget oyo yakubye omulanga gw'amaanyi Zuzu collection ne wabeerawo Mimi's collection akola ne Farida Nakazibwe
kwegamba bakubye omulanga They n'abalala bonna abampereza message kubanga abamu tebagala bakubira ogenda kuddamu okuba ku simu nga teziriiko kuba alaba obanga asiranye abaana abo kati wenjogera tiketi egenda ettaka egirina Mami Gadget, Zuzu Collection, Minata, Mimi's Collection, waliwo n'omukyala ampereza ssente omukyala ampadde emitwalo 10 bambi abateekako buteesi sibamanyi bakubira bukubizi masimu naye buli muntu atadde 10, 5 omutwalo ku simu yange bambi sawa wakitiibwa Allah yasinga okumanya yalese embeera anamushuwa agenda kujingagawalizaamu amina waliwo omuntu sigenda mwatuukiriza linnya naye musiraamu ampisa olwaleero era bwo sijja kubaga oba musajja oba mukyala sijja kukyogera naye yeetegedde ampisa olwaleero nampa $1,000,000 neyanza nnyo neyanzenge buli omu wajje abampereza edduwa and kyewuunyisa nti bano abantu abali kuli kunyamba tekuliko famire yange nemu tekuli bantu ba social media nkwebaza Sheila Price wakoze omulimu ami n'okola ankunda mwebale mutaddeyo buli omu waliwo omuwala muyita Queen naye ali okwo just Queen oba Queen's what oba Queen's family yankubidde amasimu n'ateekayo but the amount of money I'm getting era ngamba singa tebanzi bisandi zifunye kuba mbadde sikyakukola sibula abantu akadde light etuweddeko nkoyira ku Pentagon Plaza banayi tugenda mu Yidi ngenda kuleeta ebirungi nsaba mujje munzizeemu amaanyi ndeeta ebirungi mu bitwale ate nange nsobola okulanga weddabulula nange ate nnyambeko ku bantu abo kuba munda z'omutima omulungi yes neyanza nnyo neyanzenge assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kale abanayi akadde katukute aba CDO nsuzi zirinya lyange Rukia yabade ku camera. Thank you so much.